Njagala okulabula abantu mwene UP abalinga nze bansaba bwa MP bansaba bwa kansala bansaba bwa meya bansaba bwa chairman bwa 5 bansaba ki banna Uganda tebali mu struggle fe tufuuke be MP mbabulira we are just a necessary evil kale twetagisa sife balungi ennyo banna Uganda bali mu lutalo lwa kukyusa nsi yaabwe fe tuli nvandirwa tezigana na mmere kubaayo tuli nyongeza mmere yetambula buli wolibeera mu party primaries mu kitundu kyo akalulu ka president waffe akutte torch bearer tuli mu lutalo lwa Mbaata tuli mu lugendo lwa Mbaata embaata bwe ziba zitambula waliwo neekulembera endala ne zigoberera eneekulembedde bwegwa mu kinnya na buno bwonna obuva emabega bugwamu bwonna bugwamu kituufu so basebo ne bannyabo tewaliwo abantu tebali mu kalulu nze namboze mbeere MP abantu tebali mu struggle Byron obere kansala abantu bali mu struggle lwakuba baagala kukyusa ggwanga lyabwe temusobola kuteekawo primaries kuvuganya ne mulinga abagamba nti struggle yonna defined by only your election mbu akalulu akamwe yenkomerero yaki y'olutalo lwe tulimu so basebo ne banyabo bakandidati bannange n'abawagizi baffe njagala kubasaba nti wakati nga tuli mu struggle eno tulinganga abantu abali mu kkomera mu kkomera waliyo ebifo ebikubwako akalulu abasibe kyabasibe batuuka ekiseera ne balonda kyaki ne balonda katikkiro w'ekkomera naye obwakatikkiro mu kkomera bunyuma tosula kumpi na toyi olya bulungi ndoza gwe bakufunirayo akafaliso ne kabulangiti ne weebika nete byofunira mu kkomera nga katikkiro si birungi nnyo okusinga byofuna ng'oli ewuwo bayidawe ne bw'oba mwavu ekkomera tosobola funirayo birungi bisinga kubeera wa mu kayumba keeka so bwe tubanga tuvuganya ku bwakatikkiro bw'ekkomera tuleme kweyisa mu mbeera etulemeza mu kkomera kadde muka honorable wadde okubeera katikkiro mu kkomera kinyuma era obeera bulungi okusinga abasiba abalala naye olutalo lw'okufuuka katikkiro mu kkomera terukwerabizanga lutalo lunene lwakuva mu kkomera kudda wammwe oba bategedde kyotegeeza honorable okubeera MP okubeera MP naye abamu tebakategeera okubeera MP wansi wefuga bbi lya Museveni kirungi okubeera MP wansi wefuga bbi gwe ng'omuntu ofunamu naye si kirungi kusinga Museveni kugenda I would rather be an ordinary citizen under a free Uganda than being an MP under this dictatorship. Singa bampadde bibiri kulondako tinamboze okubeera MP wansi w'obwannakyemalira buno obw'amalwaliro agatali mu ddagala obw'enguudo embi obw'abaana okusomera obwerere olw'ebbula ly'emirimu olw'okutulugunya abantu n'olaba Edi Mutwe ne banne bakivumbi babobiyanga bali mu kkomera abantu abamu babasiba mu 221 bali eyo oyinza okyogamba mbunzi okubeera mu picha ekisinga kati eri gye ngenda okumala emyaka emingi gye nina okukolerera olidde naye eriyo abalowooza nti ate wano wooli
ate weewala tetuteekwa kwerabira nti luno olutalo lwa bannayuganda miliyoni 45. Kati weewuunye bwe bakulonze ku bwakatikkiro mu kkomera, omusirikale abasibidde mu kkomera, najja nanywa omwenge n'agangayira n'agwawo wansi nga n'ebisumuluzo abirina mu kiwato. Kakati ekifo ky'okuggyako omusirikale n'ebisumuluzo mweggulire mugende eka, ate ne mutandika kweyisa ng'omi nga mukyalwanira bwaki bwakatikkiro bwaki bw'ekkomera kyani ebisumuluzo biguddeawo kyani musobola okusumulula. Waliwo we baalaga ng'abasibe babaleetedde ebisumuluzo ku soosi n'akagaati ku sowaani endala. Ebisumuluzo ebigula ekkomera nga babitadde wano nga n'akagaati kali wano, ne beekuba ebikonde olw'akagaati kano, ebisumuluzo bino nga biri wano tewali abikwata. Eyo ye mentalite y'abantu abali mu buwambe. Amaanyi mangi bagamalira mu kubeera bulungi mu buwambe okusinga okugamalira mu kuva mu buwambe. Bw'oyogera ku bano be bawa omutwalo nti kaafuna omutwalo, ebyeri sijja biringiriza. N'olaba omuntu ng'amazeeyo amaanyi ge amagezi ge okulowooza kwe, oli awo nga wano ng'oyogera ebintu naye nga ye amagezi gonna ali ku kimu. How do I survive under this dictatorship?